Kitalo nnyo omusirikale wa UPDF yeekubye amasasi agamutiddewo ensonga ojja gyewuunya byonna nja kubanga mbikutuusaako mu masawo akabenje dekabusa kagudde ku lw'entebe byonna nja kubanga mbikutuusaako mpolampola. Abantu batabuse lwanamba nja kulagira bakwate omusajja yagamba nti amalwaliro temuli ddagala bingi byonna byewetaaga okuba ng'omanya nja kubanga mbikutuusaako. Muwala wa Geoffrey Rutaya yapondoose ne yeetonda byonna mu maaso awo nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu. Dr. Sefuko atabuse nsonga ki byonna byewetaaga okuba ng'omanya nja kubanga nkutwalira ddala mpolampola tutegeere. Ye aba NUP beeyongedde okuba nga beeriisa enkuuli byonna mu maaso awo wekumire ku NCK TV ate weerabira ku subscribinga ate womala ng'onyiga kade byonna byewetaaga okuba ng'omanya tuula butuuzi kalira nywera nja kubanga mbekuwa. Katandike wabuti. Omusirikale wa UPDF amanyiddwa nga Emma Wanda ono nga yabadde mu disitulikiti y'e Manafa yeekubye amasasi agamutiddewo era nga twamaze okunoonyeza ne tutegeera nti ekyamuviiriddeko okukola ekikolwa kino mbu yamaze okukizuula mbu girlfriend we gw'abadde ayagala ennyo mbu yafumbiddwa omusajja omulala ye olw'obusungu obungi ne yeetunuzaamu emundu ne yeekuba amasasi n'afiirawo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabira n'omugenzi nti Mukama amuwa ekyomula ekirungi. Nga tuvuddeyo abantu beeyongedde okuba nga batabukira Prime Minister wa Uganda the Right Honourable Robinah Nabbanja eyawadde ebiragiro ebikakali oba eyatoye ebiragiro ebikakali nti basibe omusajja eyagamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti mu malwaliro temuli ddagala. Abantu batabuse era tebalina ebigambo biwoomu yadde n'akamu. Webiba bizzeemu okusiba abantu ababuuza Pulezidenti Museveni ebibuuzo mu mbeera y'okukompuleyininga nga balina okusibwa ate nga amaze okubuuza ebibuuzo ebyo then meeting muzireke kubanga nze mbadde manyi nti omugaso gwa meeting zino lwaki muzikola nga ziyita abantu bonna ne muwa abantu omukisa bogende Pulezidenti balina kwogera bizibu byabwe then Pulezidenti Museveni n'abisolovinga. Balina kukompuleyiningira mukulembeze wa ggwanga, omukulembeze wa ggwanga n'amanya obunafu we buli n'asolovinga so si kuwaana kubanga abamuwaana mwolede weemuli mumwetoolodde mubuulira birungi byokka. Kati singa agamba nti kati njagala kugenda kwogera n'abantu ba bulijjo ensonga ebeereemu kubabuuza bizibu byabwe bo babiddemu. Kati singa mugamba nti omuntu ayogera ekizibu ate alina kusibwa then awo meeting mumale gazireka kuba ojja ewaffe ejjinja ojja kusiba abasoga bonna bamalire mu kkomera because ewaffe ejjinja ebikajjo byago oyagala ngambe nti bya bbeeyi tetulina university oyagala ngambe nti njirina tetulina obutale tobulaba bwa bitundu baali oyagala ngambe nti main speed ekola bulungi abakyala babuuze omukyala ajja kwata omuzindaalo yeeyambule n'okweyambula ejjinja ewaffe ku bibakoze. Kati awo ekyokukola kiri eki meeting zimale mulekerawo kale okuwa abantu obuzindaalo kuba wonaamuwa tagenda kuwaana kuba eyo y'ensonga lwaki omukulembeze agamba muwa abantu omukisa boogere si kumuwaana kukompuleyininga kuba katugeze omuvubuka oyo yagamba simanyi eddwaliro simanyi teririmu simanyi okisigeni whatever biki bwe bityo tebirimu naye temutunuulira ku eryo eddwaliro lyokka lye yayogerako mutunuulireko ne mu madwaliro amalala gonna byomwebiri kuba singa nvaayo nakuwadde ekizampo ne ngamba nti boodabooda zaffe bazibba nnyo tekitegeeza nti nze ina boodabooda oba nali njiguzeeko nedda wabula mba nkompuleningirako abantu bonna abazirina bye babbyeko n'abalala abazirina bafune security esobola okuba nti basevinga piki zaabwe. Bwenvaayo nekomera nengamba naye ebikajjo byagwa mba nnyambye ow'e Masindi ow'e Kamuli ow'e Jjinja ow'e Luuka ow'ewuwa buli muntu yenna mba amuyambidde wamu tekitegeeza nti mulina kunoonyereza kyuma ki ani oyo alina ate kati awo kyemuba mutugamba kiri eki meeting maliga zireka kuba emunaazikola mujja kusiba abavubuka bangi kubanga n'oweeni alemu asobola okumpulinga bati kitegeeza nti woba owagira eni alemu tolina kutegeera bizibu birimu eni alemu n'abeena ebizibu babimanyi
meeting ze NRM n'abanuupu tebajjera we NRM ye yabuuza nga naye kikola ki naye teyabuuliza ku ekyo kuba muli bakulembeze mwandibadde mubuuza y'amadwaliro amala gomu ebiri ate si kusiba naye solution weba yakusiba then meeting muzireke kuba mujja kusiba abantu bangi n'okusinga abanuupu kitegeera yebyo wemba njogedde mu bibanaye mu nsonyiwe manye by'ennaku ze olaba omuntu abuuza kibuuzo n'abeerako ekiwandiiko kye bakuntu Uganda etabuse agambye nti Uganda etabuse indeed Uganda etabuse era gye tulaga mutunzi yamanyiyo ninga ebintu si byangu ate nno bwe batugamba nti bulijjo bwe bavayo ne bagamba nti mwogere ebibaluma ate omuntu wayogera ebimuluma ate nefuuka omusango gwa Nnagomola ono naye ayongezaako ku nsonga eyo. Prime Minister alagidde bakwata omusajja munnamawulire eyayanisa obuvundu obuli mu ddwaliro ly'e Mukono mu maaso ga President. Prime Minister olabika tokolangako era naye ne bageza bakwata omuzira waffe eyayanisa obuvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti bannayuganda ogenda kutulaba kimafiya. Mwamanyira okulimba President Museveni ebintu nga bannansi banyigirizibwa. Ekituufu kyennyini tuuka ku ddwaliro ly'e Mukono. Tuuka mu malwaliro ga gavumenti okwetooloola Uganda yonna. Otunuulire embeera gye galimu. Omusajja oyo yalimbye eki? Mwamanyira okulimba President Museveni nti akoledde abantu RS facilities n'ebirala nga ku ground birala. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bakaaba. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bafuna services. Basula ku ttaka. Omusajja yayanisa obuvundu mu kifo kimu mwebaza. Oli awo mb'oyagala kumukwata. Nabbanja koogeza n'okwata omusajja oyo ogenda kukakasa nti bannayuganda banyiivu. Ekyokubiri, lwaki tewakwata ababba amabaati g'Ekkalamojja? Ekyokusatu, lwaki tokwata ababaka ng'omulambo gwa Nambooze oguli e Mukono ogutasobola wadde okulipootinga ebintu ebinyigiriza abantu mu Parliament? Oyo mubaka lwaki tomukwata? Lwaki tomukwata? Nti olemereddwa okukolera abantu, lwaki tebamukwata? Okwata omuntu eyalipootingidde President ebituufu n'ogenda ne ku ground n'osanga abeebase ku ttaka. Lwaki tetusiima busiimi musajja oyo ku lwa buzirabu? Gw'omanyi abantu be yayambye. Kyogamba Nabbanja, eddwaliro eryo obadde olirituuka muddi. Singa teyayogedde mukola mirimu ki mu gavumenti? Bannanga abantu banyigirizibwa. Abantu abatuuse ebintu ebituufu wa President tubawa amaanyi tubasiime. Kubanga abakulembeze bonna beebase. Tunuulira amasomero g'e Mukono. Tunuulira amalwaliro. Wano walinga watali mubaka. Yoli olwamanya nti bwawaana Kyagulanyi kyokka nadda mu kutembeeta Kyagulanyi kyekigenda okumutwala mu Parliament. Yava mu kukolera abantu n'okulipootinga ensonga z'abantu mu Parliament. Wano mu Uganda tabeerawo abeera mu America Nambooze. Mu America eyo gy'abeera abeera ku kitebe kya Nuupu na Magere. Abantu abamulonda ku ground babonyaabonyezebwa Mukono eringa kasasiro buli kimu kyonna kifwe Mukono naye teriyo lunaku lwola bayogera ku nsonga z'e Mukono. Lwaki toodalinga bakwate omubaka afaanana bw'ati eri abantu gwe tola nti wabulabe eri abantu? Lwaki tokola order bakwate Nambooze atasobola genda mu Parliament kwogera bintu biruma banna Mukono n'abeera mu nsonga ez'okujjajjatta alinga yafuuka bloga n'abeera mu nsonga ez'okujjajja tolooza baamulonda kutembeeta Kyagulanyi n'ensonga z'abantu ku ground abaamulonda teri nsonga gye yali atakolinzeeko wadde n'olunaku n'olwo. Nabbanja va ku muzira waffe. Nabbanja va ku muzira waffe. Ebyo bye mubeereyo ne mulimbalimba President Museveni ngeno ku ground birala. Omusajja yayogedde ku buvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti. Olaba eri e Mukono wano mu Kampala Metropolitan lyeririmu ekivundu. Lyeririmu abalwadde we basuulira ku ttaka. Ne kati ag'omu byalo eri munda. Wamma awabulaza munabawulire wa journalist tugenda kubeereramu nga ffe be wateereddeyo omulange wa President. President yakitegedde nti bano bye bamulimbalimba eddwaliro libeera litya nga liri mu tawuni awo naye ng'abantu beebaka ku ttaka. Eddwaliro libeera litya nga liri mu municipality naye ng'abakazi lirina ebitanda bina. So ekyo tekibaswaza olina kwekangabiriza kukwata musajja. Era tukutadde kaaga. N'abatuuze b'e Mukono basazeewo oyo muzira waabwe saawa yonna gwe mukwateko bukwasi Nabbanja ojja kubulwa wonywa amazzi. Bampita Calvin Kayanja.
abantu b'emukono twafunye hero waffe munnamawulire asinze mu pia twesibyeko ebbanga akonyeze enkulaakulana ya mukono. Yagambye nti ebyo byonna the right honorable prime minister byakola kale okutewa odda nti bamukwate nteezo nsonyi kubanga ebintu ebyo bandibadde babimanyi naye nti balaba nti kale omwami yabaloopye ewa pulezidenti nti kata ensonyi bazifudde busungu kubanga ekyo kintu kyono bandibadde bamanya nti kubanga eddwaliro liri kumpi waneeno municipality namba naye nga mulimu ebitanda ebisatu ng'abantu basula wansi nti kaakati ensonyi ye prime minister agifudde busungu eyo tuvuddeyo wadde mukimanyi nti bebi waffe bebi amazing awezezza omwaka era munnange olwawezezza omwaka wetutibwepo ne bamutulagako era wuuyo ali ne ddadi bambi kiri healthy kirabika bulungi era nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi abantu babuuzanga nnyo lwaki Phoebe talaga mwana feesi era amanya biki naye yavuddeyo bebi amazing n'amulaga feesi era nga kiwezezza omwaka mulamba. Phoebe alina ebyafaayo bingi tuyinza okumulaba nga just she's a senior for dropout yakola erinnya n'agenda mu kiyumba n'akolerayo erinnya n'avaayo e Saudi Arabia nga serebu nga y'omuntu eyali kadaama abaana ne bamwagala abaana ba bossi we Phoebe nga bakola TikTok videos ze n'abaana abo era nga bayigiriza n'Oluganda. Phoebe agenda okuva mu kiyumba nga ku ground mu Uganda ng'already yakola erinnya lye olw'empisa ennungi engeri gye yeehandolingangamu bakadaama bangi abadda ku mitimbagano ne bavuma abantu. Phoebe si kikyo kye yakola agenda kukomawo mu Uganda nga bambi yakola erinnya lye TV ne zimunoonya abantu ne bavuma Phoebe kirabika bubi tekyekolako tekinyirira bla naye yatuuka bw'ati engeri gye yali yeetwalamu obulungi nga yeekwatamu obulungi Phoebe n'afuna omulimu ku TV era oba mujjukira bulungi yatandikira eri ku Record TV n'avaayo wuyo Bukedde TV era nno amaze Phoebe kubanga avuddeyo atandise okuba ng'afuna kasente n'alyoka ayogera n'agamba nti ne mu kiyumba yagenda okuvaayo nga talina yadde n'olw'ekikumi nti abantu be yasindikiranga essente waneeno mu Uganda yasanga zonna baazirya nga talinaawo yadde n'olwataano obulamu n'abutandika buto naye Mukama munnange yamwanukula era obulamu bwe Mukama n'abukyusa paka olunaku olwaleero wano waali so ayigiriza abantu bingi ebyokuyiga kale bamuyigiddeko bingi era nga n'essaawa yakakati Mukama amutuusizaawo waali yoyo Phoebe waffe naye ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ga bebi we era nga yavuddeyo bw'atyo bebi amazing n'amutulaga feesi eyo nga tuvuddeyo ffe tumwagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba Mukama Katonda amuteeremu obwangu byonna bitambule bulungi nga bw'ayagala nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ngebo bannakibiina kya NUP beyongedde okuba nga beeriisa enkuli. Yes, omwana yavuddeyo n'agamba nti bulijjo mubuuza accountability muddemu mukitubuuze nti bulijjo mugamba nti bukyanga sindika ba MPs mu parliament bakozeewo ki nti muddangayo nti bye tukoze byeyogerera kasooke nkutwalira eddala nkulaga ku mukwano gwe baalaze pulezidenti waabwe ng'agenda Embarara then nkutwalira eddala omwana kunnyonnyole kiki aba MPs ba NUP kye bakoze bukyanga bajoininga a parliament ku kaadi ya NUP. Tutuuse wano ku mayembe abaana bamulinze abaana bagamba Kyagulanyi ninkukunda nke rino ninkukunda nke kyasha hey nyabo yenze Samayuji bampita Sama Uganda embeera bwetyo buli mu kubanga ate etambula baganda bange abasebo ne banyabo baba nuwa mutwe kwali ku gaadi bwetyo embeera bweri
laba kiri embalala leba kiri embalala bantu mwe Ruhanga wanje Kazoba Kanyamuhanga Ruhanga wa higuru la haula wala quwwata illa billah bukaze nnyo the warm welcome jebamulaze leka kutwalira ddala omwana kunnyonnyola nti mubanja accountability muddangayo ne mugitubanja tukubanga mu period entono byetukoze byeyogerera magamba nti yogera bitono kola bingi kyolusi twogera nnyo ate netukola ki nga tetulina kye tukoze oba nga tukoza katono abamu ne basirika ng'ebikolwa byabwe byebiraga just bye bakoze nga byeyogerera nagamba gondi yakoze kino so naye agambye nti buddangayo bukya NUP eyingiza ababaka mu parliament buli kaseera abantu badde babuuzanga Kyagulanyi accountability ku ssente ziyingira mu kibiina niwe yalinga amaze okukola okuteekawo ekitebe ekikulu ekavule basigala bamubuuza accountability kati munnange naffe tubadde tusaba mutuweko accountability z'ebibiina byammwe mugina emyaka 5 gina 5 gyokka twagala girimi gisigadde jesi gina 5 nammwe mutuweko accountability zammwe lwansonga Kyagulanyi tetukyetaaga na kumubanja accountability nammwe nnyini kati mujja swala nsonga ye atisi alina byalaga nti biibino mu bbanga ettono NUP lyebaddewo mwenna mwe tusaba kwa accountability zammwe mutugambe bannange naffe ekibiina kyaffe oba ebibiina byaffe bikoze kino na kino na kiri na kiri mutegera tumanye nti munnange musobola okukulaakulanya eggwanga mulina obwongo obuteekawo enkulaakulana mutegera nga temunaba kubanja nnyo accountability lwansonga ekibabangisa Kyagulanyi accountability kwe kulaga nti asobola okwandolinga obulungi funds eziba ziyingidde mutegeera kati nammwe mutulage ku accountability zammwe tumanye obusobozi bwammwe waba musobola okukola ki okukwata obulungi ensimbi eziba ziyingidde mu bibiina byammwe era ekirage nti munnange n'eggwanga musobola olitwala mu maaso ebyo ate nga tuvuddeko eyo Kyaddaaki muwala wa Geoffrey Rotaya yavuddeyo Melanie ne yeetondera taata we ku nsonga ya school fees essomero gye nsomera ejjo baakubidde maama wange ne bamugamba school fees yateereddwayo ejjera ngende nsome era ku lw'ensonga eyo nebaza nnyo ddadi neyanziza nnyo okuliyo omulanga gwange nosasula school fees ndagenda nsome fees ekasasuddwa neyanziza nnyo kubayo sente nkimanyi enzibu yafuna kimanyi ekalubiriza naye mukama wujje mukama akuddizeewo neyanziza nnyo tebanenya nkiba kinajja mu media media enyambye nnyo kuba omulanga gwange tata wange aguwulidde era bemnalabira eno video ngenda bandi ku ssomero aguwulidde n'ekisinga obukulu andabeko bwenfaanana kuba nkimanyi adde akimanyi nti gyendize muwala we namba tya Melanie Rotaya naye nga ndoza tamanyi bwenfaanana era negomba nnyo okubeera nga tata wange nange ajjako n'abeerako nange oba najjako okusomero nanjalyako nga ku viddinga eyo oba netulyako akamereke kamu oba nga nyinako ekifaananyi nga ndi naye nga nkutteko kubanga oyo okola zino photoshop zenkola kubanga ndi muntu nga ankutteko obanga dedication eyo gye bagenda tukala ku ssomero Boston High School Empala najja nange nansabeko nankwatako ng'abaana abalala kijja kunsanyusa nnyo ekintu ekyo nkyegomba nnyo kuba tata wange nkwagala nnyo era abantu b'ekyotera mbagamba tata wange mumulabire nga ddala mbasaba mumulabire ddala 2226 mumulabiranga ddala abantu b'ekyotera Rotaya bigambo by'omwana oyo bibyo naye nga sina kagambo kesisobola kubanga mbuusa maaso omwana at the end yagambye nti dadi nkusubwa njagala nange ojjenga ku ssomero ne twekubyangako obufaananyi nentambulako naawe bintu bwe bityo waliwo akafaananyi ke yataddewo awo nga mutototo ng'ali ne dadi we nkyasubwa ebintu ebyo naye nalabya mu comment section abaana nga bamuvuma nti ekyana ekyo kisabuka nnyo n'ebigambo simanyi oba bulijjo abadde avaayo nayogera simanyi naye nalabya ebigambo ekyana ekyo kyasamu kisabuka nnyo n'ebigambo naye nga at the end yasabye akantu ako era n'asaba abantu ab'ekakuuto nti dadi mumulabiranga ddala nti dadi mumulabiranga ddala akomawo akalulu muddemu mukamuwe taata wange omulungi naye nga mujjukire nti mu bigambo bya Honorable Geoffrey Rotaya bye yagambye yayogeddemu ekigambo omwana wange mwamulemera ndudde nga mbasaba omwana wange mbeere naye ne mugaana tomanya oba yensonga lwaki omwana ono oba tafuna access ku dadi we awo simanyi nga nawulidde omwana yagambyemu awo ng'amala dadi nange nkusubwa njagala ojjengeko ku ssomero
nonkyalirako nange nitwekubyako ebifaananyi ne tukola ki so awo simanyi naye nga yo embeera bwetyo bweri. Bingi nnyo byetugenda okuba nga tunuulirira, bingi nnyo byetugenda okuba nga mbatuusaako mu maaso awo. Nze nkugamba bugambe nti gwe tuula tuzikalira nywera awo no tuba tusimbudde naye ng'omukutu guli gumu gwokka NCK TV. Era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga womala ng'onyiga kadde ebisigadde buterefu tujja kuba nga tubikwera, tujja kuba nga tubikutuusaako. Sigala naffe tovaawo.